mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Waliwo munnaffe eyambuziza ku ddala esobola omuyambako, yagambye nti azuukuka engalo nga zisanyaladde, ng'obugalo busanyaladde buno. Nambuuza nti ayinza kukozesa kuki ekiyinza omuyambako. Buli woozuukuka ng'engalo zisanyaladde, ki ky'olina okukola? Nkusaba funa amazzi ga mirundi 2 nga bw'ogalaba ndi ku ggwe asanyalala engalo. Funa amazzi ga mirundi 2. Ku mazzi gano kubeeko amazzi agamu nga gookya, kye tuyita okubuguma. Gabe nga gabuguma oba nga gookya naye ng'osobola okugakwata mu bwoti. Kitegedde? Kati funa amazzi agamu nga gookya, amalala nga ganyogoga oba nga tegookya. Kitegedde? Ak'ekidomola. Kati tugeze nti gano gookya, gano tegookya. Kati bw'oba osanyaladde engalo zo ng'okedde buno busanyaladde, kola bwoti. Buteeke mu mazzi agookya bwotyo. Buteekemu bubeeremu. Engalo zino zibeeremu bwe ziti mu mazzi agookya oba tugamba agabuguma, kwegamba ng'osobola okuteekamu omukono ne gutajja. Mutegedde bulungi? Guleke gubeeremu, toguggyaamu paka amazzi bw'olira nga gawoledde ddala. Kati bw'ogugyamu bwoti, bw'ojjamu engalo zo ezibadde zisanyaladde, beera ng'ozikakkanyiza mu gannyogoga bwoti. Kasoozijja mu gookya ziteeke ate mu gannyogoga bwoti. Ekyo ky'obadde olina ekyokusanyalala kijja kuba kikuvaako. Engalo beera ng'ozisoosa mu mazzi agookya zibeeremu paka amazzi we gaggwamu ekyokya ekyo, n'oluvannyuma ate osobola oziwummuza mu gano agannyogoga bw'otyo. Kigenda kukuyambako okusanyalala kugenda kubeera nga kukuvaako, engalo zigenda kuvaamu amasanyalaze ago g'obeera owuliramu. Amazzi agabuguma gayambako nnyo ku mmwe abatera okusanyalala engalo, naddala nga kijja buzzi ng'okera ku makya nga zisanyaladde. Bw'otyo bw'oba okola ogenda kubeera ng'oteera bulungi nnyo. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 ye WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.